Hello Uganda, nze muwanguzi Shadrack okuva mu Health Touch Uganda. Olwaleero tugenda kuba neera twogera ku kintu eky'omugaso ennyo. Tuli mu biseera nga si kyangu omuntu okugenda mu ddwaliro mu bwangu. Waliwo embeera eriwo nti olw'omuggalo ebyentambula bizibu, kyokka ng'ate era embeera enzibu ekyasobola okubaako, ate ng'embeera ezimu ziba zeetaaga okubaako ekikolebwawo singa obanga oli wakwetangira omutawaana okuyinza okuvaawo okuva mu kulwa. Kyova olaba nga tugenda kuba twogera ku bintu ebyenjawulo by'oyinza okukola ewaka singa ekintu kiba kikutuuseeko, nti wakati mu kwetegeka okugenda mu ddwaliro, wakati mu kunoonya entambula enakutuusa mu ddwaliro, waliwo ebintu by'olina okuba ng'okola mu mbeera ez'enjawulo. Waliwo kye tuyita first aid oba obujjanjabi oba obuyambi obw'amangu obusookerwako okwewala omutawaana okuleetawo embeera enzibu ennyo ate okusingawo. Olwaleero ngenda kuba njogera ku muliro oba okuyokyebwa oba okujja, mu luzungu kye tuyita burns. Ki ky'olina okukola singa wabeerawo embeera ey'omuliro, wabeerawo embeera ey'okujja, wabeerawo embeera ey'okuyokebwa, ekiyinza okukuyamba ate obutafuna buzibu bw'amaanyi newankubadde nga oba ogenda kumala ogende mu ddwaliro. Kye tuyita first aid. First aid gy'oyinza okuwa omuntu ayokyeddwa oba omuntu ali mu kwokebwa oba gwe mwennyini singa ekintu ekyo kiba nga kikutuuseeko. Embeera y'okujja nnyingi nnyo mu nsi, nti abantu abafa mu nsi yonna buli mwaka bakwata mu mitwalo 18. Emitwalo 18 egy'abantu mu nsi yonna gye gifa olw'okuba embeera y'okwokyebwa eba etuuseewo. Ate ng'omuwendo guno ogusinga ku gwo gusangibwa mu nsi zaffe zino ezikyali mu kukulaakulana, nti okugeza omuliro guno gusinga nnyo mu baana abali wansi w'emyaka 5. Bw'ogeraageranya omuwendo gw'abaana abajja mu nsi zaffe zino eziri mu kukulaakulana n'omuwendo gw'abaana abajja mu nsi ezaakulaakulana, olaba nti waliwo enjawulo y'amaanyi, nti buli mwana omu ajja mu nsi ziri ezaakulaakulana, eno tuba n'abaana 7 abayidde. Olaba nti tukubisaamu emirundi 7, ekitegeeza nti embeera eno mpitirivu nnyo mu bitundu byaffe gye tubeera ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kyova olaba nga tuvuddeyo tukyogereko olunaku olwaleero. Waliwo ebintu bingi ebikolebwa nga bibadde bikolebwa ebbanga lyonna, ebimu ku byo nga bituufu, ebimu ku byo nga si bituufu, era nja kuba nkubuulira biki by'olina okukola na biki by'otalina kukola newankubadde ng'obadde obikola, kubanga kyakakasibwa oba ebintu bye tukola biva mu kunoonyerezebwa okw'enjawulo. Kati ekintu singa kinoonyerezebwako ne kisanga nga kirungi, nga kiwagirwa okugenda mu maaso. Bwe kinoonyerezebwako nga ne kisangibwa nga si kirungi, ate ekyo nga tugamba nti tukirekeraawo. So, ekimu ku bintu ebisinga omugaso era ebisaana okutandikira nabyo singa wabeerawo embeera ey'omuliro, kwe kuzikiza omuliro oba okulaba nti okujja tekugenda mu maaso. Singa olaba embeera y'omuliro oba okutta omuliro, ekisookerwako fuba okulaba nti oggyamu olugoye oluliko omuliro. Bw'obanga tosobola kuluggyamu ate nga okutta omuliro, osobola okwevulungula wansi era nakyo kisobola okukuyamba omuliro ogwo okuzikira. Bwe kiba nga tokirowoozezzaako oba abantu abakwetoolodde oba nga gw'oliraanye omuntu ali mu mbeera eyo, osobola okufuna ekintu ky'omubikka nga bulangiti, ogimubikka n'ogimusuulako, eyambako okuzikiza ogwo omuliro mbagirawo, ate n'omala n'omubikkula ng'omuliro ogwo tegukyayaka n'olyoka okola ebiddako. Bwe kiba nga tekisobose n'ekyo, bw'obanga osobola okufuna amazzi amangi, nago osobola okugayiira omuntu ne gabeera nga gamuyambako okuzikiza. Abantu abasinga tetulina fire extinguishers mu bifo bye tubeeramu, newankubadde nga kyandibadde kirungi bw'obanga olina obusobozi obwo zisobola okuyambako, naye bangi tebazirina. So
ebintu ebyo byenjogeddeko, okwevulungula wansi, okutta omuliro, okuyiwako ku muntu amazzi amangi, oba okumubika bulangiti oba ekintu kyonna kisobola okuyambako omuliro ogwo okuzikira. Njagala kugamba nti bw'obanga ogenda kuyamba omuntu ali mu mbeera ey'okujja, kyandibadde kirungi gwe mwennyini n'osooka olaba embeera nga tekuteeka mu mutawaana gwe ng'omuntu ate ali mu kuyamba obulamu bwo bw'osooka ate okuvaliwinga, kubanga bw'obeera nga tobuvaliwinze kusooka oyinza okwagala okuyamba ate naawe ne kikukwatiramu n'oweesanga nga gw'obadde oyagala okuyamba tayambiddwa ate naawe ofunye obuzibu obwo. So bwe gaba nga katugezi omuliro guvudde ku masannyalaze, olina okufuba okulaba nti oggyeko amasannyalaze ku main switch, ogyewo embeera eyinza okukuteeka ate naawe mu buzibu, eyinza okukulemesa ate okuyamba. So okujja kuno oba omuliro bwe guba nga gumaze okuzikizibwa, kati omuntu ayidde, kiba kirungi ne tumuggyako ebintu ebikwata okugeza essaawa, empeta, emisipi, engoye ezikwata n'ekintu kyonna ekiyinza okumuba ku mubiri, nekiresi, ne tubiteeka wabbali, kubanga ayinza ate okuzimba ne kiba kizibu ekyokumuggyako ebintu ebyo oluvannyuma ng'atuuse mu ddwaliro. So bw'abanga tannazimba kiba kirungi n'omuggyako okusinziira ne ku kifo eky'omubiri, ekitundu ky'omubiri ekibeera kiyidde. Ekyokubiri, tugezaako okuteekawo embeera ey'obunnyogovu ku kifo ekiyidde omuliro. Kiyambako mu kukendeeza obulumi. Bwe mubeera nga mulina amazzi ng'aga taapu, aga ttanka, amazzi agakulukuta, kiba kirungi ekitundu ky'omubiri ekyo ne mukiteeka wansi w'amazzi ago, gayambako mu kukinnyogoza n'okukendeeza obulumi. Bw'obeera nga tolina mazzi gakulukuta, osobola okuddira amazzi n'ogateekawo ogatadde oba mu bbaafu oba mu sepiki oba mu kintu kyonna oba bucket, ekifo ky'omubiri ekyo n'okiteeka mu mazzi omwo, ne kiyambako okunnyogoga n'okukendeeza obulumi. Bwe kiba nga tekisoboka, kugeza nga ekitundu ky'omubiri ekiyidde tosobola kukiteeka mu mazzi, katugeze omuntu ayidde oba ekitundu kinene oba mu kifuba oba ku bisambi eno waggulu oba nga ku sayidi za mutwe, osobola kuddira ekiwero ekitukula n'okinnyika mazzi n'okijjamu n'otandika okubeera nga omuteekako okutuuka lwawuliramu akalembereza. Ekyo osobola okukikola wakati w'eddakiika 10 n'eddakiika 3, kuba ate bw'okikolera ebbanga eppanvu ennyo kiyinza okuteeka omulwadde mu katyabaga ak'okunnyogoga omubiri gwe gwonna, temperature ne zikka, ne kimuleetera ate okufunamu obuzibu obulala. Singa mu kifo ewakutta omuliro wabeerawo engeri y'obukyafu, waliwo ebigenzeewo, osobola okunaazaawo obulungi ne sabbuuni ne watukula. Bw'omala funa ekintu ky'obikkawo ng'akagoye akatukula, obikkewo awayidde, osibewo bulungi. Bw'obeera ne eddagala mu nnyumba erikendeeza obulumi lye tuyita painkiller, abamu tulirina mu nnyumba, omuntu afunye obuzibu buno amireko ate mulyoke mulabe engeri y'okumutwala mu ddwaliro. Okujja kuyinza okubeera mu mitendera egy'enjawulo. Waliwo abajja naye ng'akasusu k'okungulu kokka ke kafunye obuzibu, ate ne wabeerawo abajja nga n'olususu luli olw'omunda n'okweyongera wansi wafunye obuzibu. So abantu abo bonna bafuna obwangu bw'okozesa okulaba nti omutwala mu ddwaliro eririraanyeewo businziira ku kitundu ky'omubiri ekiyidde okusooka. Omuliro gumwokyezza kyenkanawa, kasusu ka kungulu oba guyingidde ne munda. Bw'obeera nga oyidde nga olususu lw'okungulu luyidde n'olususu oluddako wansi olaba nti lufunye obuzibu, kyandibadde kirungi n'okozesa obwangu obw'ekitalo okulaba nti omuntu atwalibwa mu ddwaliro. Wabula bw'abeera nga ayidde nnyo, abeera ku mutawaana ogw'okufuna kye tuyita shock. Shock y'embeera ey'okuba nti
omusaayi tegumala oba tegutuuka bulungi mu bifo eby'omubiri ebyenjawulo. Kati omubiri bw'obeera ng'oyidde nnyo obeera ku bulabe oba okufuna embeera eya shock eyinza ate okuviiramu n'okufa. Omuntu oyo mufube okulaba nga tayimirira, abeere nga yeebase flat. Amagulu bw'aba nga asobola okugawanika agawanike, nakyo kiremesa nga bino mbyogera naye nga mubikola mu mbeera ey'okumutwala mu ddwaliro. Amagulu mumutwala mugawanise ate nga ali flat, kimuyambe obutafuna mbeera eyo gye tuyita shock. So biki by'otalina kukola? Abantu abamu bwe bajja omuliro bafuna engeri y'okuzimba ne bafuna amazzi ageetuuma wansi w'olususu. Kikyandibadde kirungi kuyabya bizimbe ebyo. Biyabizibwa mu ddwaliro nga waliwo eddagala lye bagenda okusiigako eriyamba okutangira obuwuka ate okujja mu kiwundu kino. Bw'obeera ng'oli waka tobyabya, bijja kuyabizibwa mu ddwaliro. Naye bwe biba nga byeyabiza byokka, siimulawo bulungi n'amazzi agalimu sabbuuni, owakaze bulungi ate olabe engeri gye mweyongerayo. Naye bwe biba nga tebyabiza byokka tobiyabya. Tokozesa ice kubanga twogedde ku mazzi aganyogoga. Tokozesa ice bw'omuteeka ku kiwundu oba ku bbwa ery'omuliro ate ayongera kusima ne kireetera ekiwundu okusajjuka oba okweyongera okuba obubi. Waliwo abasiigako ebintu ng'eddagala ly'amannyo, abasiigako oyiro, abasiigako ebizigo, abasekula eddagala ne baliteeka obuwunga ne babuteeka ku kiwundu. Ebyo byonna njagala kugamba nti si birungi byakukola. Kyokola ekiwundu kibikke bulungi n'akagoye akatukula oba n'ekintu ekitukula, omulwadde omutwale mu ddwaliro. Waliwo eddagala eryakakasibwa eriyambako mu kuwonya ebiwundu ebyo ne mu kutangira obuwuka okugenda mu kiwundu ekyo. Omuntu bw'abeera ng'ayidde nnyo abeera asobola okunnyogoga. Kati kyandibadde kirungi ne mufuba okulaba nga abuguma nga mumubikkako ekintu, ne wakati mu kwagala okumutwala mu ddwaliro mumutwale nga mulina kye mumubisseeko aleme kunnyogoga, ebbugumu lireme kumuggwaamu. Maliriza ngamba nti embeera ey'okujja eri common gye tubeera ne mu nsi yaffe eno, esobola okwetangirwa, naye bwe banga etuuseewo kola ekituufu osobole okutaasa obulamu bw'omuntu. Ekisooka, omuliro ogwokya fuba okulaba nga guzikizibwa. Ekyokubiri, fuba okulaba nga ekifo ekiyidde ogezaako okukinyogoza n'amazzi nga bwe twogedde. Ekirala, bwe wabeerawo obukyafu buyonjeewo, omale ekiwundu okibikkeko ate mufune engeri y'okutwala omuntu mu ddwaliro. Bwe mubeera n'eddagala limusobola okumuwa erikendeeza obulumi mumuwamireko ate okujjanjabya obulala abajja kubufunira mu ddwaliro. Muwanguzi Shadrack, Health Torch Uganda, follow the light.